yali Condomi. Omukula teweebaka naye nga kyewakola. Kayo naawe osinika n'ebinnyo bikulinga ebyembwa. Kale ate gwe lwaki wamufu nyabo Maria weebale nyabo nsime nnyo nsimire naye simira ddala gy'olute ku ssimu yange enviira. Gwe lwaki wamukula n'omubbamu edduuka oli mubbi? Ne bwe mba nziba bali agala nziba ekitaawo. Gyebaleko. Kale taata naawe gyebaleko. Mama ng'oyitaba mu Luwarabu oyitaba otya? Wandisebo. Nedda kaliko ososeke njagala. Naam. Na oli otya? Obulamu bugamba ki? Oyogera ne Kadimandi ne Namayanja ne Kaboggoza bakutumidde? Balungi tuli mutabbizi wano wagambye tukubireko. Munange nnina omusajja. Sojja ye mutaafa. Ye mustaafu? Sojja akola mu Lufula. Akola mu Lufula? Kaleerwe eyo. Ku Kaleerwe. Sojja oyo bwankwana nga mpa obusente bwe. Kati mukumpa obusente bwe nange nali njagala mulimu. Nsalawo ne mbeerako naye kati namukuula na bukuuzi ndowooza. Wamukuula? Nga njagala ssente. Teweegattako naye? Weegattako naye era akozesa kondomu. Kaakati kiki? Nenfuna obusente bwobwo. Nange nenfunayo ka bizinesi nenkola akaduuka. Okay. Naye omusajja afuukidde ekizibu bannange. Kizibu ki? Njagala ongambire ku musajja oyo. Omusajja ku dduuka akange tavaawo buli kadde. Tokanyi naye ekirenzi kyange kito kinkwana kimpaana buli kadde. Naye oba oliawo nga ajjaweta omugongo ng'atuuse. Agala omuŋŋambireko amazima gennyini omusajja oli antamye okumanya antamye yebbina n'agenda n'ewaffe mu kyalo kuba amanyiyo. N'abalaga nti nze mwagalwawe nnyo era njagala nnyo ayagala nakunyanziba nze sikyagala ekisajja sikyagala kadima nze nakuula mukuule. Naye kakati okuula otya omuntu ate n'otuuka n'okwebaka naye n'ogamba nti okyamukuula? Anti kondomu teraga nti nno kale mpola Maria tujja ku bigambo tubibikkekwe tujja bibika ku kakati kati yagende wamwe nga gwe toliiyo. Yagenda nga siriiyo. Nga toliiyo? N'abagamba atya? Wanjagala ye mukoddomi waabwe era nze ndi mukazi we ndi mwagalwawe. Oli mwagalwawe. Kakati gwe lwaki tomwegambira n'omugamba direct n'omugamba nti owaaye singa sikwewulira? Abantu si balungi obagamba mu bintu ebyo ne batabuka naye nze nkwegaliridde kinkubisizza kugamba omuŋŋambireko kivumeevume ekisajja nze kinzeeko. Munaye tetuvuma bantu. Lwaki tovuma abantu? Mbadde nga muliwo okuyamba abantu. Tuliwo okuyamba abantu naye tetuvuma mpozi ng'oŋŋamba njogere naye mu bulungi mugamba akuveeko naye bwe kuba kuvuma. Naye kati mba nkugambye kunvumira muntu ate ogaana omuvuma omuweweeta omuweweetako kikitaawo. Si kitange naye munnaye okuvuma abantu tekiba kirungi Maria. Omusajja bw'ona omuvuma bajja okumvaako bulijjo mmanyi otegeera nnyo naye kumbe notegeera. Gwe olaba nnyini yakulemye okuvuma ate saagala onvume. Kugamba onnyambeko kati bwe biba bikulemye envaako naawe ate toddamu nakummanyira bulijjo mmanyi oli muntu otegeera. Ate otabuse ki? Ntabuse kugamba n'ogaana. Mbadde njogera naawe bulungi nga tukkanye era n'omusajja mbadde ngenda mukubira naye atusitudde eddoboozi. Olimba mukubire mpulire omusajja oyo olabika gw'ojinya namuginye. Ate muginye olaba gwe nnyini yakulemye kati ate nze. Nekugambako nyambe. Kati omusajja ky'olina okukola olina mwevumira gwe wennyini. Nno kadi masinika nno ebyo ebinnyo wemba nkugambyeko nkugambye munvumira oleegwa n'olutwe. Ate gwe nnyini oyagala nti nno kwewoomya obuulirirako. Gwe lwaki tomwevumidde? Kugambye munvumire. Anti nze sijja kumuvuma nze mbadde manyi twogera bya bulungi. Lekayo naawe osinika n'ebinnyo bikulinga ebyembwa. Kale ate gwe lwaki wamufu nyabo Maria weebale nyabo nsime nnyo nsimire naye simira ddala gy'olute ku ssimu yange enviira. Gwe lwaki wamukuula n'omubbamu edduuka oli mubbi? Ne bwe mba nziba bali agala nziba ekitaawo. Si kubba kitange naye kakati manya nti omuntu oba omukuula teweebaka naye nga kyewakkola. Yali kondomu. Okuba nga obadde owuliriza nnyabo ne ssebo mu biwulidde ebya Maria ate Maria bw'amaliriza amaliriza atuwa byaffe kale bwe tutambudde wangi. Abudu. Yep. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ono Yasin Nakiragala. Yasin. Neba mmokoze bulungi n'otavuma musajja oyo era Allah akutasubemu obulungi. Amiina. Amma tuli okuvuma? Nedda baba. Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wangi? Adina. Yep. Webale kutuweereza. Nawe okuwuliriza. Oyogera ne Ssaalongo David. Ndi wano wasa ku musinga Sebando. Omuwulidde omukazi?
naye bannange ng'olino kugumiikiriza nanga tubona mugere yayimba nga mbusibuli alina akabina mukundi bale nnyo Daisy webalire ddala BFM wabale tuweereza nawe okuliriza mama Shakule nakusubyaki oba batayagala naawe akukuuliremu ganda wange bizibu wangi BFM wangi omunyamulenge James Serugo kuva ewa Kivule Kikyusa ye musajja atojja kuvumwa nnyo omumpi n'omuwanvu omuddugavu n'omweru omubi n'omwe ne oyo ngaavuma ate oba yasobola okuvuma lwaki yamwevumira omunyamulenge wa Kivule Kikyusa Serugo nkali webali nnyo bwana Serugo webalire ddala tusiimye lwaki teyamwevumira nange kyemubuuzizza kale oyogerako ne Kayita Benoni Paatu ewobulenzi ssebo zengamba omusajja mutuufu 10 ku kinnaakyo ne bwe ziba ssente nga zange omukazi oyo nga yaziridde mutuufu abajja kusesema mukulu kadima omusajja mutuufu okitegeera ssebo nkale webali nnyo munaffe webali ddala BFM kale tetujja sukkawo nnyo wano tubeebaza okubanga mubaddeko mwebalire ddala enkya lwakuna tujja kubaawo wano inshallah mwena abava okuziika kati omukulikire ddala nkimanyi nti muli mu kkubo mudde Kampala kajjamu mukagumire kateekwa okubaayo bamwagala batemwagala kale yenze Kadima nze namayanje Priscilla nange ankabogoza sign of nakabulu from Luwe